Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa wano ku Freedom City. Olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday. Ate ebintu bigeze ne byekwata. Kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga concert yakyo esooka lunaku lwankya. Ate ne gavumenti ya kuno negamba nti era public holiday kibadde automatic. Lunaku kyolwo lunaku lw'abazira. Lunaku lw'abazira ne kikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Alien Skin erinnya lintabanya okwogera. Omuzira Alien Skin omuzira. Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo lunaku olw'enkya. Era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso nti bw'alikola ekintu okulumya gundi n'omaliza ng'oyambe muyambe. Obubadi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswaze Palaso agende ku kitanda yeetegeka eccupa y'omusaayi. Obubadi twabuguddemu tegabadde maanyi ga Alien Skin, gabadde maanyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza. Era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi ow'ebyafaayo ne kooti y'abantu n'esalira omusango. N'ensi tubagambe tusooke twebaza abantu bano. Kooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ng'ebbaluwa agikutte. Naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media mwenna. Twebaza bannayuganda poliisi gye twateekawo oluli ekiro. IGP yali atufollowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa. Bamusanga agenda neyo wandege ya kutokosyo ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye n'ogala sho tugisesemye agenda okola show yo. Era abantu musigale nga mwenna muri United musigale nga mupika ekintu kino kuba ino show yamu yakola statement mu public. Balato wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM Lukulu okutali musango, omuwagizi wa MK okutaleera musango mu mugambe singa Palaso twali tumiinako obukyayi. Fetumwagala nnyo Palaso. Tulina obusobozi obuteeka buli show nawaali. Atamanyi kitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo. Ne twagaana okuteekayo show. Fort Portal bali ku masimu bagafiirako. Twali badde tusobola okuteeka ate n'embeera eyo eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga. Ekimenke kikyuka essaawa yonna. Nga buli Palaso watadde show nga naffe tulinawo show. Naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala. Abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya lintabanya okwogera munsaasire. Kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tone Sembe yakabeeko kyayogera dakiika emu. Coordinator kabeeko kyayogera mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kantu kakulu. Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiikoko omukulembeze tabeera n'abaana na byana. Olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli. Nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi. Naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM, aba People Power, aba NUP n'aba DP. Naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo. Gamba Federation erina ekigezo. Federation olunaku olw'enkya lwe bagenda okugikubamu ebituli okugirabanga akakundi akaza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu. Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Singa tajja. Nvudde mu kamera n'enjala ennuma. Jangu oli efa abakuse. Nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya. Kati Alien Skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote yamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi. Naye omuntu ategese ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo Alien Skin, which means ekintu kibuutikidde eggwanga. Amaaso gonna mugaze ku Alien Skin. Abaali beeyita abanene, abaali beeyita ababedde mbu tebagambwako. Kakati Abitex abalaze tosooka okuleeta man from nowhere n'efuuka ensonga. Bw'eba firimu etandika butandisi ate promoter timumuzanyirako. Promoter ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga. Kati Alien Skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaago ne promoter. Yensonga lwaki nti
Pacquiao bwe yalwana ne Mayweather nze saatunulira nnyo abo ababiri abaali balwana natunulira nnyo promoter tusuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwa nkya lunaku lwa bazira lunaku lwa byafaayo Alien Skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulirano so nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu ne kifuuka ensonga bonna promotinga ka miliyoni ojja tokoze bipya bonna okola show ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya naye leetayo omwana from bwayiise from nowhere only 4 days I salute you Abitex.